Njagala okwongera okujjukiza n'okuwooninga buli muntu ali eyo. Teweetaba mazina ga nkima ng'otya emikiro okukoonako. Tosobola keera ku makya n'okola zipositi ekiro kiramba nga onvumira abaana, simanya bamawube, bamalaaya, simanya bakitabwe banjawulo, simanya biki. Ndabirira abaana 7 abana abange, 2 abakojja yafa, n'owa muganda wange. They are in good school, they are eating. Omu gw'oyina ng'akulemye okulabirira. Mwana Grace Khan nayo teyasirise okubandala ng'agamba nti Bad Black yandibanga ARVs yali azikimira babe mu buufo. Ng'ogambye mwana wange muwononera ARVs obulimba obukujjira obufere. Banonera kwa mwana wange gwe ARVs gwe simanya biki. Olaika wazinonera babo. Mwana Grace Khan awera agamba nti singa omwana we bakizuula nti talina kawuka kaleeta mukenenya ebintu byandifuuka biralamuko. But njagala omwana wange bamukebere. Singa Granny asangibwa nga talina siriimu ngenda kuwera ennembya. Bad Black alaga nti nno naye tatidde. Agenda maaso n'okugamba nti tewaliwo kutiisatiisa kwonna kumukwatako. Wacha. Not regretting anything. Nezo threat z'okola ez'ekifaka tezinkwatako. Wakati nga Grace Khan alaga obutali mu mativu takijjaawo era asigala akimanyi nti Bad Black abeera mukulu ku ye era ono abeera baba. Sikuyisanga mu maaso yegwe muntu gw'empita baaba even up to this time. Wabula nga bw'omanyi Bad Black bw'aba yeenyize mu lutalo weewuunyanga nnyo kubanga naye kennyini akyeyogerera lunye nti talina kyafiirwa. Wabula mpooninga abantu nti abantu teweetaba mazina g'enkima. I lose nothing. Nze sikyalina kintu kyenfiirwa. Grace Khan ekikyasinze okuba nga kimubobbya omutwe era ng'akyebuuza muli yeebuuliza ddala Bad Black wabadde ng'aleeta ARVs we watuufu wabadde azireeta kubanga muwala wa Grace Khan tali naye yamutwala ddaaye wa jjajjaawe gy'awummulira oba gy'abeera. Ogamba omwana wange mubadde omuleetera ARVs. Bwe nabadde nteeka ku status ky'ogamba nagambyeko ku mwana wo. Abaana bo sibamanyi. Otalo ludemba. Wakati nga Bad Black ekya ARVs alaba Grace Khan akyesibyeko, Bad Black yeeganye n'agamba nti yetagambangako nti abadde aleetera omwana wa Grace Khan ARVs oba eddagala eryo eriyamba oweweeza ku kawuka. Bad Black yavuddeyo n'agamba nti ye bulijjo ayogera RVS oba RVS so tagambangako ku ARVs n'atunyonnyola ne RVS kitegeeza ki. Bad Black in full RVS. Nagambye RVS. It means revenue vehicle solution. Sagambye ARVS. So mu mateeka ew'omulamuzi tutalengane ate nze sitya poliisi. Bad Black bw'amala okutunnyonnyola awo naye alina okwemulugunya kwe kwaweereza eri mwana Grace Khan mu buufo obwo. Toddangamu naawe okuvuma wawulidde bwe kiruma. Maama aba maama sooja. Wanvumidde abange owo wabadde oyagala muweeweete. Grace Khan ayongera okukaatiriza nti mwana Bad Black buwemuzi wabula ye Grace Khan muyimbi ekyokuwemula tasobolerako ddala. Manvuma nze wanvumye simanya n'owemulaga nti nze soolaga ayisa ku peegi yange. Ndi mukyala muyimbi nze bammanyira mu kuyimba tebammanyira mu kuwemula. Wakati wo wandigambidde nti Grace Khan bw'abanga agenze maaso n'okuba nga akozesa busungu yandisabye Bad Black omwetoone okumusonyiwa wabula agamba ekisonyiwa waakya naawe. Ngenda kusonyiwa singa toddamu kunjogerako tonsonyiwa. Hani tonsonyiwa. Wano nno Bad Black we yagendere maaso n'okuba nga atandika okulangira mwana ono Grace Khan ng'amunnyonnyolanga bwe yamuyamba mu mbeera nga buli omu yali nga Grace Khan amwenyinyala. Malaaya yayimuka n'ajja akuyambe ng'ensi yonna ekudampinze. Olinga na Grace Khan wakati mu busungu
ayongera okukkaatiriza nti tomanya Bad Black yandyagala omwana wa Grace Khan okuba nga abaako kyamukola. Naye nze omwana wange abeere gy'owabadde ng'ate naawe ogendayo ogenda osanga omwana wange olw'okuba omulinako ekiruyi kya maama wo omukola ekintu ku mutima awadde nga Bad Black byonna abyogedde, Grace Khan ayongera otukakasa nti bwe kituuka ku mwana owuwe advice tawulira. Bwe biyingiramu omwana wange mba saagala kuwuliriza era abaagala okumbulira temumbuulirira. Grace Khan yayongedde okuba nti nno alabula mwenna abali eyo buli ayagala okuba nga omulwana lwana ye ku ky'omwana. Ye n'ogamba kulwane nange ne grana ku grana sibuulirirwa. Awakati nga Grace Khan awalabula Bad Black takyerabira nti ono yamunoonya era n'ekitiibwa akimuwa oba yakimuwa mu buufu obufaananako bwe butyo. Webale nnyo wansanga munaye ndi mu apartment ng'omwana ng'avunda ng'alina omuliro nabigamba n'abantu byonna nabyogera sibiddamu nobyokugamba amwana mwala Grace Khan wadde nga Bad Black yamututte kaguddeyo asigala akyamwebaza ku lwa byonna byagenda maaso n'okuba nti yamukolera. Gwe mbadde n'ensiga bw'oba wantwala wa mukyala Makula nga yentuuka omwana wange aveeyo it is okay aveeyo it is okay webale nnyo kuntwalayo. Kale lutalo nabagamba nti agaliwo ennaku zino ye War Command Center. Entalo eziba zitandika okuba nga zibugujja ffe tubeera wano we tuzirengera tuzikwata ne tuzitembeeta ne tuzireeta ne tuziteekawo. Gwe n'osalawo ani alwanya obulungi, ani ayombye obulungi, ani yakumenyawo. Kandi lutalo luli wakati wa mwana muwala Grace Khan wakati ne mwana muwala Latifa Shanita Namuyimbwa gwoyinza okweyitira Bad Black alina n'erinnya liri eddala Queen nankani awo nalyo lirye. Bad Black ne Grace Khan bagenda maaso n'okuba nga beetwala kaguddeyo ekisinga okuba nga kyaleese Grace Khan emiswa mu face n'okubeera nti munyiivu oba munyiikaavu era ng'ennaku alina y'amaanyi ekyokuba nti Bad Black alina statements yagenze maaso n'okuba nga akola wabula statement ezo nga zandibanga zakoseza Grace Khan mu buufu obumu obwawula ate era mukateke kamu ne Bad Black awulirira ddala nga Grace Khan ayinza okuba nga alinako we yamukoseza. Ababiri bano nno balina history abadde atali mubi olw'ensonga nti one time Grace Khan ebintu ebyali nga bimutabuseeko Bad Black oyo yamusitula n'amutwala we yagenda maaso n'okuba nti afunira obuyambi wakati nga depression yali emumalawo wakati we yali awulira ng'ensi emufundiridde era wakati Grace Khan we yakaabiranga amaziga amangi Bad Black yajja n'amuwa a shoulder to lean on. Wabula oluvannyuma lwa byonna ate kati ababiri eyayamba ne gwe baayamba essaawa zino bali mu kwetwala nga kakuddeyo. Omu agamba wanyamba naye twakimanyi wanyamba kikome. Omuntu w'omuyamba wofiirwa osula ku malaalo lwaki osigala nga olamentinga wano nawali. So ababiri badde bagenda maaso okuba nga beetwala Bad Black versus Grace Khan, Grace Khan versus Bad Black kugambye no War Command Center. Entalo bwe ziba zibugujja tugenda maaso n'okuba nti tuzikuba mutogi ne tuzireeta ne tuzimuliza tetugatta mu kyaffe era wanaabaawo ebipya byonna ebigenze maaso n'okuba nga bijja wakati w'ababiri Grace Khan wamu ne Bad Black oba naaba bagenze maaso okuba nga batekinga legal action akuba omu agamba kati tugendagenda bugenzi mu ddwaliro bakebere omwana wange singa ensi ekivaayo nga talina kintu kyowadde omutaddeko ojja kumendegera. Nuno n'agamba tontwala mu kooti nze nadde sigamba ARVs ze bamira nadde ngamba RVS baveiko biki simanyi. So awo wetuli Bad Black Grace Khan abaseddi omusunsu ziri erinnya eryange omukutu kwe tuli gwe guno gwennyini ogwagaliwo tugenda maaso n'okuba ntujja ensonga ne tuzikutuusaako nga bwe ziba zigeze maaso n'okuba nga zitambula tetutoolamu ate era tetugatamu. Mukama agire nga akyabakuuma mugira mbaayo. Thank you so much liking a video eno. Thank you a lot. Webale.